Ano ku Walusimba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Nze Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo. Kulika yannyuse akyakola genda mu maaso. Nsaasira abafunye ebizibu, abalwazizza ate nammwe abafiiriddwa. Mwenna nnyongera okubasaasira. Abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Olunaku olwaleero nga bwe nabategeezaako mu studios nina President w'ekibiina kya National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Kyagulanyi Ssentamu, ensonga ezimulese wano nnyingi ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga, naddala mu kibiina kye ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Ebibiina ebyobufuzi ebingi bwe tuba n'ekibiina ekyokubiri mu kirina ababaka abangi mu Parliament, kyekya National Unity Platform, ababaka abagendera ddala 50 mu 7 ababaka abo. Kati ensonga ezaleeta oba ensonga ezibeezaawo oludda oluvuganya kwe kukuba torch mu nkola ya gavumenti n'emirimu gyayo, era ng'atuula ku ludda olwo era akulembera abantu abo abeera leader of opposition. Leader of opposition yalondebwa era n'abeerawo okukuba torch nga akulembera ababaka ba Parliament abo ab'enzikiriza ye. Bwe ngamba ab'enzikiriza ye nteekako ababe baava nabo mu kibiina kye. Kati essaawa zino ab'ekibiina kya National Unity Platform n'abalala abavuganya ku ludda olulala olw'ebibiina ebirala ebyobufuzi bye twakazaako oba bye tumanye ennyo nga opposition. Abo babeera n'endowooza ezifaanaganira ddala neza LOP oba leader of opposition. Era mu bifo ebimu oba obukulu obumu obugabibwa obukulembeze obubeerawo mu Parliament n'abantu abo abamu balondebwa ne babeeramu. So mu mbeera eyo abantu bano bakuba torch mu gavumenti. Bwe bamala okuba torch mu gavumenti ne batunuulira ennondoola yaabyo nga bwe bitambula. Bwe wabeerawo ebikyamu oludda olwabwe lwakuwabula gavumenti, wano wagenze bukyamu bwe wati, wano wagenze bukyamu bwe wati. Yensonga lwaki n'obukiiko bwa Parliament naddala obulondoola obutunuulira ensaasaanya y'omusolo paaka n'ebirala byonna obukiiko bwe butyo butuulibwako ababaka ba Parliament aba oludda oba enjuyi ezivuganya aba opposition. So mu nkola eyo akaseera mwami Ssennyonyi ke yaviiriddeyo oba ke yafunidde ku bubaka omubaka w'abantu okubeera mu ntebe ya LOP, yavuddeyo n'atandika okutulaga ebyo ebiyinza okuba nga bikolebwa. Ne gwe yaddira mu bigere era wabaddewo ebibadde bikolebwa. Tujjukire bulungi waaliwo kampeyini ey'okuta abaana oba abaasibibwa mu makomera mu biseera ebyakalulu n'abo abateeberezebwa emisango egiri mu kkooti ne activities endala, era ng'abadde atambula ne mu bitundu eby'enjawulo okulaba ekibiina kinnyikira kitya. Naye woofiisi bwe yavuddeyo ate nga bwe yavuddemu ate nga waliwo exhibition egenda mu maaso. Eno nno ye yavuddeko kakati ensonga ekibiina kya National Unity Platform ekigamba nti nno eno ye yatuleeta mu bukulembeze, eno ye yatuleeta mu buyinza. Ensonga eno y'omu ku bannakibiina era eyali LOP ng'ate yaweereddwa omulimu gw'obwa commissioner okuba nti kiteeberezebwa nti yeenyigira mu mbeera erabika okuba nti nno ekibiina si gye kikkiririzaamu eya mwami Mpuuga. Era ensonga twaziwulira naye bazze boogera ono n'oli. Ze zimu ku nsonga ezirese mwami Kyagulanyi wano. Bino bwe biviiriddeyo ate nga n'ensonga nnyingi mu kibiina ezigenze zisowokayo bye twagala okwogerako olunaku olwaleero nga Kabwejjungira yennyini bw'ali era yeetuukidde twogere ku nsonga zino. Honorable Kyagulanyi, lamusa ku bawuliriza ba Walusimba mu ggwanga Uganda n'ensi ezitwetoolodde eziri ku mitimbagano egy'enjawulo. Sebo weebale nnyo weebale ddala mbalamusizaako mwenna basebo ne bannyaba batuuliriza wano ku Walusimba. Mbakulisaayo abanyuse abakyatoba mweribe ebirungi bijjana ntuyo njagala basaasirako
olw'embeera y'obudde omusana ne bugumu ebisusse naye era mu kiseera kyekimu njagala bitulage nti kye bayita global warming kyaddala kye bayita climate change kyaddala kituyigirize nti tulina okuuma obutonde bw'ensi kuba buno obutonde bw'ensi bwe bwekyanga gulaba bukyuka mpola naye kyetufiiriddwa kiba tekiddawo ate nga ffe abantu ffe tweyononera obutonde bw'ensi abanoonyereza batulaga nti myaka 20 egiyise tufiiriddwa emiti mingi nnyo okusinga gye twafiirwa emyaka 10 emabega so kitegeeza nti speed gye twononerako ensi yaffe egenze yeyongera musana guno gwolaba tufube okutaasa planet eno tusimbe emiti tulwanyise ebiveera n'ebirala ebisinga naye era manyi nti ebyo byonna okusobola obikola ku large scale olina okuba n'obuyinza yandibadde enkola ya gavumenti saawa zino nga byebasomesa abaana mu masomero byebalabako nti mulabye kati Sudaani abaana tebasoma bagaddewo amasomero naye bwe badda ku ssomero kyebakulembeze baabagala ensi kyebalina obayigiriza nti mulabye omusana gwabookeza gundi wafiiriddwa wano wabaddewo ekyeya n'ebifaanana bwe bityo byebyadala byetulina okusomesa abaana balamusaako ogambye oyogedde ku nsonga za paalamenti zokka naye nandibadde musanyufu okona ku kino na kino nga bwe ndwawo okwogerako tugenda kubikoona naye ndi musanyufu okubeera wano ku Radio Simba neyanziza katutandikire ku nsonga enkulu y'ensonga erabika okuba nti nno ate ereese omuliro mungi ebbugumu lingi mu bantu n'okuba nti nno boogera ku kino na kiri ensonga eyo yeya leader of opposition eyali omukulu Mathias Mpuuga kati commissioner mu kibiina kya NUP mu parliament ensonga zavaayo nga kigambibwa nti yakozesa bubi ensimbi y'omuwi w'omusolo era okweyongeza okwo ng'ekibiina si kye kukkiririzaamu byavaayo nti mwatuula ne mwogerezeganya ne mubaako okukkiriziganya kwe mwakola naye ate ensonga eyo nerabika okuba nga eranze njagala tutandikira awo ensonga ya mwami Mpuuga yakwatibwa etya mu kibiina kya Unity Platform ng'abakulembeze nga bakulembera ggwe well Evans nga bw'ogamba nti ffe tuli nkoko njeru y'ensonga lwaki ekyomuntu waffe kyawawadde nnyo eri ensi era kyatwerabiza bingi nnyo ebikolobero obubi bungi obugenda mu maaso naye tetulina kwerabira nti kano just ka symptom kano just ka drop katondo okitegeera bingi nnyo ebiri mugenda maaso mu parliament si just ku ludda oluvuganya lwokka nga bwe ngambe lwakuba kati ffe kyatuuse ku waffe kyabawadde nnyo naye tunakituukako ekyo njagala ekyo kibalage si ensaasaanya ey'okwejalabya eri mu gavumenti naye n'obubbi obw'enkukunala obwa biliyoni ne biliyoni za ssente ez'omusolo n'osanga nti sipiika wa parliament ayina radio ey'omukyalo Kalebule FM ewaffe naye nagiwa biliyoni 3 n'ekitundu gajiwadde business abasayinize be baani bakozi ba mu parliament bakozi ba mu office ye n'ebirala ebifaanana bwe bityo details nyingi zoyinza okugendamu n'olaba speaker nti yakozesanga emiliyoni 2 buli lunaku nti atambudde n'agamba nti abadde Nairobi okumala ennaku 3 abadde South Africa okumala ennaku 3 abadde Take okumala ennaku 3 mu mwezi gumu kitegeeza nti abadde mu bifo 3 omulundi gumu n'ebirala bifaanana bwe bityo naye bannayuganda njagala kyongera obbalaga nti Museveni awayagala eggwanga lyaffe obwo bwe busamambiro ku ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu muwi w'omusolo ezirina okutuyamba ozimba amalwaliro otereeza enguudo ozimba amasomero n'okukulaakulanya eggwanga naye bw'aba asobola okumakinga sure nti buli ali mu gavumenti ayina omusango tebasobola kwasamya akoma kulwanyisa Museveni therefore omulyake omukulu ye Museveni kati ino parliament agikozesa bukozesa ocompromising abantu nga kozesa mukyala Anita Mongo so kakati mwe omukono nga bwe mugutunuulira ntugambe nti nno mutandise okukola ku nsonga eyo era nga tutambulira ku kya mwami Mpuuga kirina we kigenda okututwala mu maaso awo si kutandika kola ku nsonga eyo tetulina buyinza naye singa tulina obuyinza singa speaker Anita Mongo takyali speaker singa
alina mukomera nensanita amongo yeka singa nabanja ali mukomera kugwokubba amabaati singa minister wa ethics and integrity w'empisa ali mukomera olw'okubba amabaati singa vice president ali mukomera naye munnange nakugambye nti obulyake ne corruption currency kwe kuwanyisiganya Museveni kwakola buli muntu ali mu government ye aliko scandal ate neza bannaffe azibatega butezi bwe njagala okulowooza nti bwakutega ssente bw'ogwa mu katego ako then kiba kikuwa obuzibu ennyo okuvaayo okwogera newe mba mukimanyi nti no mugwa mu katego naye ow'omu nnyumba n'agwa mu katego enkwatibwa gye yakwatibwamu ye yali entuufu mwami Kyagulanyi. Well, olabika oyagala nnyo okukipushinga okwogera ku Honorable Mpuuga newankubadde mbadde nkizaako nnyo okulinnya eno neeno but I mean abantu batuwuliza coming straight. First and foremost Honorable Mpuuga deputy president wange era saagala muntu yenna agezeeko kuteekawo kifaananyi nti tulina obutakkaanya nze naye obw'obuntu era saagala muntu yenna agezeeko kiteekawo nti simwagala tewali asobola kuvaayo n'agamba nti ayagala Honorable Mpuuga okusinga nze tasobola yonna gye yali ayise ne mu bibiina byonna ne muffe bannaffe kuba ne mu kibiina tuli bangi bahonorable ab'amaanyi ab'amagezi abasaanidde naye nze nalonda Honorable Mpuuga okubeera deputy president olw'okwagala n'okwesiga kwenyina gyali oba kwe nalina gyali era nze namulonda okubeera leader of opposition era nze namulonda lwaki ngamba nze namulonda of course si nti mbeera eri n'ensalawo naye nga president w'ekibiina ekibiina kimpa obuyinza okulonda erinnya nendireetera akakiiko akatufuga akatukulembera ne kalikiriza waka ne kaligaana so Honorable Mpuuga munnange mwagala muganda wange muwekitiibwa naye era nze naye tulina bye twalaganya abantu n'abalala bonna ebigambo ebyo twagamba abaana abo kwe kutwesiga nti ffe tugenda kubeera banjawulo ku Museveni. Ekibiina kino kizimbiddwa ku musaayi gw'abantu abaana abato abayimira ne bagamba buno bulyake bulina okukoma oba nfa n'enfa era bangi twabaziika so tulina okukuuma layini eyo. Of course nga bwe nkugambye Mwami Museveni atega obutego nze nali mu parliament manyi obutego obubeerayo naye munanga akatego bwe kakwata ate nga tekakute just privately naye mu maaso g'abantu tulina okukola ekintu ekituufu. Bwe tutakola kintu ekituufu tuba tetukyasobola kujja kugamba bantu nti tulwanyisa obulyake. Bonombuuza ku ngeri gye twakwatamu ensonga eyo era nja kwanukula nti bino ebintu byatandikira wadde byaliwo kabanga kayise kagenda myaka 2 naye information eyo teyavaayo tetwagimanya fenna. Of course waliwo ebyajja mfuna information nyingi nnyo nesobola kubaako kyenkola kalakalira nga tewali evidence naye ate noba ne evidence ensonga ze-handlinga mu ngeri yanjawulo naye n'ensonga fena twagirabira ku internet nga balese ebiwandiiko ebiraga nti Speaker Anita Mongo wamu ne ba commissioners batematema biliyoni emu ne miliyoni 7 ne bazegabanya mu ngeri emenya amateeka ate mu ngeri etakanya ffe nga ffe kuba kati Museveni akozesa amateeka okubba. Museveni tamenya banka Museveni akozesa parliament ne banyagula sente zandizimbye eddwaliro nga Lubowa ne bakola bwe batyo kati n'abamufaanaganya enkola era nabo tebamenya banka bakozesa zi committee bwe zityo. So bwe kyazuulibwa nti munnaffe yenyigidde mu kintu ekyo era nempita olukiiko nayagala ensonga gikwata mu ngeri ya kisajja kikulu so nempita olukiiko lw'abakulu abatwala ekibiina naye most importantly ba deputy presidents. Of course ntogera mu nsonga eyo saagala kudda mu details ezo. Nkyayina essuubi nti mukulu munanga ajja kukola ekintu ekituufu kuba nkyayina essuubi titujja kusigala ffenna
tutambule. Musubi lyolina ate mulimu kakati abamukkiririzaamu bo kati abalabika nti nno bo bali naye tebalina ndowooza yonna ssuubi lyo nabo tebalirina ne bavaayo ne batandika okwogera ku kibiina. Structures z'ekibiina tetumanyi bwe ziri, structures z'ekibiina tetutegeera ngeri ki zitambuzaamu kibiina, era naffe ebisinga tubirabiraawo nga bitandise butandisi kukola, ono bamugamba kukola kinona bya kibiina biva mu kibiina ate mubakulembeze abavuddeyo ne boogera ku mikutu egy'enjawulo nga gino ejja radio ejja TV ne social media. Ekyo tekigenda kwawula mu bantu nti singa ensonga eno yajja neetuula mu kibiina buli omu yenna n'ayitibwa ensonga ebadde bweti ne bweti twandikoze bwetuti ne bwetuti. Ekyo tekisobola olowooza okwawulamu ng'ate gwe olina essuubi eryoli okuba nti mujja kuddi. Evans, okusookera ddala njagala omanye nti eno si nsonga ya kibiina na Honorable Mpuuga oba Kyagulanyi na Honorable Mpuuga, no. Eno nsonga ya kibiina na corruption. Ate owaffe just yesanzemu bwesanzi nti tetusobola kulumbagana ni Tamongo ng'owaffe tetumunyeze. Kyeŋŋamba omulabe omukulu Honorable Mpuuga si mulabe waffe munnaffe wadde yesanze mu buzibu ate nga tetusobola kumutira ku liiso kuba twalagana obutatira muntu ku liiso kulobulya nga yenyigidde mu nkola ey'obulyake. Naye ng'omulyake omukulu yanita Amongo ate kino takikola nti ayagala babaka baffe, no, akikolanga kuba sirisa kuba ziba mumwa. Waliyo ababaka mu kibiina kyo abakulembera abalabika okuba nti kyoyogerako oba gwe kyolowooza n'abalala kye batategeera nga bw'ogaye nti ensonga si ya Kyagulanyi na Mpuuga, ensonga ya kibiina na paalamenti n'obukulembeze. Naye wawulikikayo ababaka mu kibiina kyo mwennyini abagamba nti ensonga eno erabika ya buntu era ffe naffe tugenda bwoti. Ekyokugezaako olunaku lw'eggulu wayise olukiiko ng'ovudde eddokolo okuyita ababaka ba paalamenti bonna era mwokulu Secretary General n'atubuulira ebyavuddemu ne tumanya n'abazze n'ekifaananyi ne tukiraba nga tubalaba ne tufuna n'abatazze abamu nga waliwo abawadde okwetonda kwabwe n'abataawadde kwetonda kwabwe ne tufuna n'abalala abali ku mirimu eddokolo. Kakati bwe twatunudde nze nga Walusimbi bwe natunudde mu lukalala ng'abo abatakkiriziganya naawe ku kyamwami Mpuuga naawe nga si be bamu ku bazze ate n'okwetonda kwabwe nti tujja kusobola kujja nga tekuliiko. Ate ng'ekintu kirabikanga bw'ogambye nti ettondero olwo tetuliyite lya munnyo nga ligenda ggwa mmata. Tuyina ebintu bye tukkiririzaamu ebitufuga ng'ekisookera ddala bakita discipline, ekirala reliability, ekirala integrity, obwesimbu. So tukkiriza nnyo mu bwesimbu. Bwe twali tutandika ekisanja kino tufena twasayininga ekirayiro mu kirayiro ekyo nga tukkiriza nti corruption oba obulyake gye kansa kyekirwadde ekirumye eggwanga lyaffe era ne tweyama obulwanyisa, ne tweyama obutakkiriza M7 kugula abantu baffe, ne tweyama ebintu byonna ne tusayininga ekiwandiiko ekyo. Naye bangi bakivuddeko. Wawulira Kagabo kati alina Muhoozi, wawulira Jemerwanga kati alina Muhoozi, wawulidde Bwanika yalinga bano oli omukyala abakyala babiri abaali bakayanira omwana ne bamutwale wa King Solomon n'ababu nga yagala kufininga out omwana ddala waani ye nga omukazi omu ng'agamba omwana bamusalemu kale buli omu bamuweeko ekitundu. Omukazi azadde omwana ng'agamba no, omwana ono wange sisobola kukkiriza bamusalemu. Kati ye muganda waffe mu ndaba yala ayinza okuba ng'ekigendererwa kwe kulaba ng'omwana bamusalamu. Ate abalala abalina ekirowoozo eky'omwana oyo ekyekirooto kino ekya struggle eno okulaba nga tuggusa ekigendererwa kyaffe eky'okuggyako mu 7 twagala nnyo okulaba nga tusigala wamu, naye si kusigala wamu at all cost. Nakyogerako era nkyogerako nti bwe kubanga okukkiririza mu bulyake n'obutabukkiririzaamu nga kyekigendo twawula, eyo nsonga nungi nnyo 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 okutwawula kuba ye ensonga eyatwawula ne mu 7. So
omuntu yena bakeera ku makya ate nga kisoboka n'agamba mbibaddemu nnyo ebya struggle kati sirina buzibu nabalyake kasita bansuulirayo obukunkumu kanendyako bangi nnyo bannaffe balabye ate mba ababadde strong si ffe mu NUP mukka ozo biraba mu FDC webiraba mu DP mpola paka webamugulira ddala pulezidenti waabwe FDC byatandika mpola paka mama mabira bwe bamugula mpola paka wekitibwa Sebugwawo bwe bamugula n'abalala bwe batyo so mbiraba Evans ndaba ate n'abantu balaba so tetuleme kubeera politically correct tulaba amazima tugambe okay kino kibeera bwekiti naye kisingira ddala bwe kuyimirira ku mulamwa nga bwe ngambye nti ensonga ntono nnyo mukulu waffe bwe twasinkana yakkiriza nti ddala bannange ensobi nagiguddemu nagwa mu katego naye munsonyiwe era naweebwa amagezi alekulire era kitwali tusuubira okukola of course wabaawo abaweebwa b'amagezi wano nawali n'abalala ababikyusa ng'era bw'okyogeddeko nti oli munnammwe mumuvunaana buli ake naye ate n'agamba kakati gwe lwaki tosoma ku Sande gwe lwaki oyambala empale nga ya mutema n'ebirala bifaanana bwe bityo nze ndowooza tutunuulire ensonga sobole okugonjola ensonga naye bwe tutandika okuscapegoatinga bitandika okwebuzaabuza tuba tetulina njawulo na Museveni Anita Mongo bamugambye mukazi gw'oli mubbi kubanga mubbi n'agamba aba bampalana bali babisiyaga naye ubbiye Museveni twamugamba vaako musajja okaddiye tuzze tuli baana bato ba people power nti ekyo kibiina ky'Abaganda Museveni n'abanne bamukolera propaganda gwe batukolako oyo buli we tubagamba Museveni oli corrupt nga bagamba ekibiina ky'Abaganda tekikwemuyisa ne bannaffe abamu bwe beesanga mu katego k'obulyake n'omugamba gondi gw'oli mu lyake nga bagamba kati gwewala n'Abaganda kakati naye nga tubeere b'amazima kubanga eno generation abantu balaba bayinza obutabiraba mu sitayiro eri enkadde ne balaba kuba avuga boda nakeera ku makya nannyuka ng'obwavu mumuluma kati ngawulira tigubanyaguludde ssente bweziti ne bweziti kiba kibakola bubi naffe tuba tuluzinga moral authority okudda mu bantu okwogera gye bali so yensonga yafeeyo olunaku lweggulo nalowoozezza nti nno gwe mukisa oba oliawo ekibiina kye gufunye abantu bonna okuggwayo bajje tutunuulire mu nsonga naye abamu ne batalabye wakyaliwo okumukisa abantu bonna Evans kati ndaba kyogezako kwensinuwetinga nti oyo totya meeting ababaka bonna ne batabaawo muganda wange first of all nayise meeting leero kuba mbeera busy nnyo naye bw'obaawo ensonga eyetaaga okwogerako ng'ekiseera kituuse oyita banno ne mugyogerako kakati na-invitinze ba MPs naye bangi nnyo babadde eddokolo nga nabalese eddokolo bannaffe bangi tebali mu ggwanga abalala ne bacommunicate nga waliwo ababadde abalwadde naye era kituufu wabaawo bali nga nga tebakyali baffe kati Kagabo tusobola kugamba nti akyali waffe takyali waffe lwakubanga tekinikali oba mu mateeka alina kulinda nga awolayo mwaka gumu kati ye akikozesa waliwo n'abaatujoyininga nga tebakkiririza mu bye tukkiririzaamu naye nga ffe tuliwo okwegamibwa enkuba ffe tuyinza obatuusa mu paliamenti era ne bakola bwe batyo tosobola kuŋŋamba nti tobamanyi sobola kwefuula nti sibamanyi naye ffe twagala nnyo abantu batulabire ku bikolwa byabwe ate nga nze bwenze nkugamba nti nze bampa chances nyingi nnyo mu bulamu kyobola nange njagala nnyo okuwa bannange bennyinako obukulembeze chances nyingi nnyo mu bulamu so that oluvannyuma lwa byonna bwalimu oba bwe bigaana omutima gwange oguba muyonjo maaso g'abantu ne maaso ga Katonda mbadde nsomako ku bimu ku bannabyabufuzi mu bitundu ebirala bannakibiina kya NUP nga bagamba emirimu egisinga gikolebwa gyali kamwokya bwe gyavaawo ne gitandika okugenda ofiisi nga bwe zaggulwawo okugenda e Kavule naye tebategeera bintu ngeri ki gye bitambulamu juzi nalaba ku bbaluwa okuva mu regioni y'e Busoga ng'ab'e Busoga bakukkuluma nga bagamba engeri ekibiina eno gye kitambulamu ffe tetukitegeera tulabira awo ng'ono akoze bw'ati tulabira wano ng'ono akoze bw'ati kyenjagala okubuuza nga ggwe waliwo kankuwa ekyokulabirako wadde si mukwano gwo naye nga ekintu akiraba nti gavumenti eri mu buyinza tuwulira ebeera ne cabinet meeting oba every week
mu buli wiiki nebeeramu n'olunaku. Ekibiina ekiri mu buyinza kibeera ne meeting caucus, bannakibiina b'ekibiina ekyo ne babaako we batuula n'ebibiina ebirala. Njagala kumanya ku ntambuza y'emirimu mu kibiina nga giviira ddala ku bukulembeze bwo okukka wansi. Ekibiina kyaffe kiri structured in such a way nti nina ba deputy presidents. Njagala nakusooka kukuyozaayoza ne bannakibiina nti constitution yafulumye, ssemateeka w'ekibiina yafulumye. Ssemateeka waffe actually tannaba kufulumira ddala. Waliwo phase ekyasigaddeyo naye okumala ebbanga ddene nnyo tebatwanukula. Nga bw'omanyi nti byaffe tubikolera mu bugubi ne bwe tuba buli kimu tukituukiriza amateeka. Akakiiko k'ebyokulonda tekanatunyonyola lwaki constitution yaffe tekanaba gifulumya, era ekyo mu ngeri emu oba endala kitataganyamuko ku mirimu gyaffe. Neera tumanyi akakiiko tumanyi gwe kakolera ne lwaki kalwisaawo emirimu gyaffe. Kati tuddeyo ku nsonga yaffe ey'obukulembeze wansi. N'essaawa zino ekibiina ky'ovuganya okujja mu buyinza baamaze register ne beetunulamu tuli bwe tuti naye NUP tetunnawulira. Tuwulira abantu kuyombagana kunga aligindi balwanagana futu soja balwanagana ne bano. Kankubulireko agamawulire gakolebwa zino radio zaffe ne zi TV zaffe sijja zimenya. Naye gwe wali weebuzaako lwaki nze tebampita ku radio n'osanga nti radio eyogera lulimi lwaffe naye nga buli keera ku makya bakonjera bukonjezi NUP na Kyagulanyi. Naye tewali mukulembeze mu NUP gwe bawa mukisa kujja kwogera oba nange kennyini nga myaka giyita nga tebampadde mukisa kujja kwogera. So agamawulire majingirire makolerere ocreatinga waka ekifaananyi bano bali mu kulwana, bano bali mu kayana. Muganda wange eno revolution y'abantu, kino ekibiina kyaffe ky'abantu ba bulijjo, si just bannabyabufuzi. Ate tuli people power. NUP political platform yaffe nga sawa ya kulonda naye tuli people power. So tuli massive. Waliwo buli kabweefube ina okutusiga langi enkyamu. Ensonga lwaki bafuba nnyo okutuuka ku bakulembeze baffe. Sente nyingi ziyisinganya emikono, era sente ezo oba weebuuza lwaki ziyisinganya emikono. Ne bw'olaba eneeyisa y'abamu kuba osuubira okuba nti bakulembeze baffe naye najja n'ayisa ebigambo ebita nga bya bulimba mu kamwa, kikulaga ani gwakolera. Saagala nnyo okumentioninga mannya naye nabadde mpuliriza era nkakasa bannaffe bonna bangi bawulidde Honorable Abedi Bwanika, member wa NUP wa parliament, naye ngali ku radio ngasasanya obutali butuufu, ngasasanya obulimba. Ndi very glad nti yakotinze Dr. Hilderman era meeting Joe nasabye Dr. Hilderman atangaze ensi ku bulimba obwo. Waliyo narrative nga Mwai Museveni eyazireeta ng'agezaako zituteekako, n'agambye Museveni we yalema otukontaininga n'aleeta ekigamba nti tuli ba terrorist, tuli violent, bawambye abaana baffe, babasibye abalala bakyali mu makomera. N'aleeta ekirala nti tuli ba tribalist, sosola mu mawanga. N'aleeta ekirala juzi batuyita bawagira abali b'ebisiyaga. Naye nga bakozesa baffe owulira abasumba n'okusanga omusumba nga kyakeerako kyasibako n'osanga n'abamu ku bannaffe tibagezaako okutunda obulimba mu bantu. Twebaza nnyo Katonda nti katulina internet, kuba singa tewaliwo internet, singa bye muwulira bye batwogerako byebyo byokka abantu bye batwala. Ne katulina internet nti newe mba sikyaziddwa ku TV oba radio tusobola okwogera eri abantu. Naye ng'amazima gali nti tetulwana na muntu yena, tulwana na Museveni. Bano abalala bonna Museveni abakozesa bukozese, n'akwata ku bayimbi n'abaleeta ne bakulwanyisa abayimbi bwe bagaana n'abavaako, n'aleeta abasumba ne bakulwanyisa bwe bagaana n'abasuula wali. Kati n'agamba nkoze ntya, ayinza n'okufuna yabo mu family. Afuna n'ab'ekibiina kyo n'agamba bw'abeera MP wa NRM kyayogera tebajja kiwulira, naye tufune wa NUP oyagala mmeka, sente ziwanyisiganya emikono. Najja n'abakozesa bonna ba tools. Ekyo kikulage Evans amaanyi g'abantu. Bino si bya Kyagulanyi.
ze just ndi ordinary person n'ekintu kyetukiikirira kyamaanyi kuba abantu banyigirizibwa. Gomanyi bameka bazze waka nga tebafunye kyakulya olwaleero? Gomanyi bameka abagaliddwa bizinesi zaabwe olwaleero? Gomanyi baana bameka bodaboda zaabwe nga baziwambye olunaku lwaleero? Gomanyi bameka mbadde nzija ntuyita ku mmotoka ya prison ng'etwala abaana abato naye buli mwana kwabo alina story. Mwana ze bansanze walindi mu ghetto mpoye ekyo landlord yatukobe kati waliwo kyali wange wempoyera baze batukutte aido ze wanuba yembera gye tulimu. So baagala enkyukakyuka bwe tubasigira ekifaananyi kya Uganda empya gye tugenda okuleeta nga Museveni tumaze omugoba kuba tugenda mugoba Evans tugenda mugoba ngenda kuwumuzaamu Museveni tugenda mugoba nkyagadde ekyo mugenda mugoba Museveni agenda naawe ojja twegattako namwe bannamawulire n'abasomesa mwebuzaabuza naye nammwe munyigirizibwa naye atukulembera olwaleero asiiba ku nnyonyi enkya olutuuka n'alinnya ennyonyi n'agenda buli kaseera atukulembera oba abakulembera ye asiiba ku nnyonyi naye bana babagoba mu mayumba banagoba ki obudde nga buli nnyo mu bazungu naye ng'ate gwe tulwanyisa ali wano. Mwami Museveni tunaamulwanyisiza mu bazungu? Evans nzo mpita wa bulijjo gwe bagamba nti tetuli ba bulijjo gwe omanyi baba bagamba ki? Evans nzo okutandikira ddala si kati naye kuva emyaka nga 2 plus mbadde nga ntambula ensi yonna yonna era okumanyika ensi yonna yonna kyekyankomye nga ndi mulamu. Ojjukira bwe bankwata Arua bwe batira Yasini Kawuma nandibadde nfudde ne bambasada bona batwitingirawo ba international stars babono ne batwitingirawo Museveni naga kiki kino kye twakutte musoke mulindeko omunyigo omuyaye. So bwe nkugamba nti tuli international nti struggle yaffe eri international ekyo kye mba ntegeeza ate njagala omanye nti ekitusibye wano si just Museveni oyo singa twamuggyako dda n'ekitusibye wano mawanga g'e Bulaaya gw'obadde okimanyi nti America ewa Museveni $1 billion buli mwaka. Si $1 million erimu billion 3 kumpi billion 4 naye $1 billion erimu billion 10 erimu trillion 4 buli mwaka zezo sente America zewa Museveni. Eri mbitabo bya America government ya America bazi presentinga this is security cooperation ne bamwe mundu ne bamwakize sente zako okutulugunya abantu bafe sente zako okwekumira mbuyinza kati ze nyino okufuata bali aba America kuba disi nyina contact making sure nti kyo bakisazamu atenga kisoboka kyekikutwala kati njagala nkunyonyolaawo gobererawo bulungi nnyo. Nze Katonda yandeeta nga ndi artist naye yandetera nga bwe olaba America ku kiseera ekituufu bagiwa Ronald Reagan nga muzanyi wa firimu n'abeera president era abatuusiza state ya California ne bagiwa Arnold Schwarzenegger n'abatuusa abatuusa ne baba Donald Trump oyo Hollywood star n'abatuusa abatuusiza. The attention that comes with my art okumanyika ne attention kiyite ntya mu Luganda n'amaaso kale agagira ku mulimu gwe nali nkola na muntu kigwendi kiri very necessary. Lwaki twagala okola bwe tutyo? Filimu eya Nelson Mandela eyafuluma mu 1986 Museveni nga yakajambuyinza ye yataasa South Africa. Onojjukira nti Mandela baali bamudikira alinga nti terrorist era nga basiba terrorist mu Bungereza nga official position na America nga official position naye nga mazima gali nti government y'abakabulu yali nyigiriza abadugavu. Kati olunaku lwaleero Museveni amaze emyaka mingi nga wano bakolagana naye nga bali bakolagana n'abakabulu naye kati ffe bwe twakwata Museveni ku firimu bulungi ebikolobero byakoze twabitwala ne tubyetolooza ensi yonna. Initially twali tu protesting Uganda bagenda ku street ne bekalakasa era kye kyantaasa naye njagala kutaasa Uganda yonna ate nga nkozesa talent eyo. Yensonga lwaki eyo firimu gye twakola mu Museveni emulabisa baginominatinga ne ku Oscars award esingayo bunene mu nsi yonna. So bangende Bulaaya sekyo kyokka e Bulaaya emikago gye tubeera najjo tegituyamba buyambi kwenunula negituyamba n'okulaakulanya ensi kubanga tetuli just ku fight yakujjako Museveni naye bwe tunajjako Museveni tugenda kutereeza tutya ensi yaffe
okumakinga sure endagaano ezikolebwa ku mafuta gaffe sizezo ezinyigiriza abannayuganda. Abantu abakolagana n'ensi zaffe si be bali ababbi beeyo ne bajja ne bakolagana ne Museveni kuba bamanyi taliwo mu mateeka. So ebintu ebifaanagana bwe bityo bye bintambuza okwetoloola eggwanga. So nkyatambulira ddala ensi yonna kuba bwe ŋŋenda Dokolo nayo mba ntambudde, ne bwe ŋŋenda e Cape Town nayo mba ntambudde. So mbuuza oba okola emirimu nti ye, emirimu egyo munaagifunamu nti ye. Struggle yammwe kati ani agimanyi nti ensi yonna olunaku lwaleero ensi yonna eri mu katu nti e Congo waliyo genocide, nti e Somalia waliyo olutalo, South Sudan balwana, Sudan balwana, Central African Republic balwana, Ethiopia balwana, naye zi BBC ne zi CNN zoogera ku mbeera ye Uganda. Ekyo kijja na mukulembeze na links ki zosobodde. Big Eye yali aziyita contact. Ampuliriza omulungi Lutindo kamuwumuzeemu n'oluvannyuma tukomewo. Mbi Evans mu studios okukutuusaako programu Lutindo. Nina presidenti w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tutunuulidde ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina. Ensonga eyo abantu bambuuzizza nnyo. Ennyonyi ate nga gwe tulwanyisa ali wano, ndowooza ensonga eyo mugitegedde bulungi. Mwami Kyagulanyi nga tuvudde mu Bulango, ensaasaanya Mwami Museveni asaasaanya ssente nnyingi era ng'aziyisa mu bantu, naye ne mu kibiina kyo naye ensaasaanya y'ensimbi tetegeerekeka era ssente tezikwatibwa bulungi. Naliko wano ne leader of opposition naŋŋamba nti Evans nampa homework, naŋŋamba Evans genda mu electoral commission olabe ekibiina kyaffe returns engeri gye zikikolamu era tusaasaanya tutya. Mwami Bukenya we nagendera kubanga yabadde omwogezi, naye ate kati Mwami Bukenya yakyusiddwa n'alinnyisibwako waggulu ne waddawo, naye era amawulire ge nafunye nti returns zikola, naye mu kibiina nti ssente ezitambula n'ezisabibwa abantu tebategeera kye zikola. Njagala nnyo nombuuza ekino mu bannakibiina mbikubuuza mu bannakibiina abamu basabibwa ne ssente ezitamanyiddwa. Lwaki abali mu kibiina basabibwa ssente ng'ate tebalaba we zigenda? Ekyo kiba kikyamu nnyo, sirowooza nti kiri mu kibiina kyaffe, era bwe kibaayo nja ku makinga sure kinoonyezebwako nti nga bannakibiina basabibwa ssente. Ababaka ba palamenti nga bw'oŋŋambye, ababaka ba palamenti nkimanyi bulungi nti waliwo omutemwa oguteekebwawo, naye ate abamu abatakola ekyo balabibwa bubi mu kibiina. Bw'ebanga nkola ya kibiina, nti ffenna tuteekeddwa okuteekawo okusasula omutemwa bwe guti mu kibiina, kyekituufu kituba twayisa ng'ekibiina, era atasasula omutemwa gwe muba mwakanyako aba takoze bulungi, kubanga zezo ssente ziddukanya ekibiina. Mbadde ndowooza ekyo kya common sense. Abampuliriza ndowooza mukiwulidde. Tukyagenda mu maaso. Ensonga y'ababaka caucus tezituula, mukulembeze tebamulaba, wakuba nabadde njagala kiteeka wali mu Kyennyonyi ne ŋŋenda mu Bulango. Abakulembeze bano n'engeri obukulembeze bw'omu kibiina gye butambulamu bo bagamba tebabitegeera. Bakulembeze eki? Wayogedde ku Mwami Bwanika. Amba njagala obeere straight kubanga wayogedde ku Mwami Bwanika. Buli kibiina era balinayo omuntu waabwe bw'atyo, ate oba ne mu family. So ddala oyagala ensonga budde tubumalire ku oyo, sirowooza tuzitukiriza nnyo nti ebitalina amakulu mubireke, tufokasinge tuleme kwesala speed. Banange tulina omulimu. Museveni awo watwagala, ayagala tumalire obudde ku bannaffe ababa baseeredde, ate ye nga bwagenda n'omunyago gwaffe. Yes, bannaffe bakola ensobi, yes bannaffe olumu batuze emabega. Kati nze ebiseera ebisinga naddala bannaffe, naddala gyensibuka bobo balwanirira, ate olina kukozesa mukono gumu, guno ogwokubiri gubeere nga gulwanyisa abo banno ate abagezaako kulwanyisa. So ekyo ki understandinga, naye katudde ku bo no omunyazi agenda kuleka. Museveni ali myaka 4, buli kimu akitutte.
embeera eno eriwo kati kubanga kino kirina engeri gye kizibuddemu amaaso era mulaba kirina gye kitwala ng'ekibiina okwongera okunyweza mwami Museveni. Yes bwe tukola ekituufu kyongera okunyweza mwami Museveni. Kakati kyannumye nnyo nze kubanga ngera bw'obeera nga oli mu kifo kya kusala musango oba oli mu kifo kya kukulembera bano mugende maaso naye nga mulina kye mulina okuyitamu ekibanyiga. Naye fe okwasa bannaffe nga bagudde mu bukyamu kyakyalenjinze Museveni kuba Museveni bonna babbi asirika busirisi. Museveni atudde ku babbi bajje muweezi babbi ba Mike Mukula babbi buli ali mu gavumenti ya Museveni mubbi kubanga buli omu alina kye yabba. Bannabbanja bonna bw'abatabbye mabaati ajja kubba sukali, bw'abatabbye sukali abba ttaka, bw'abatabbye ttaka abeera mutemu, bonna banoonyerezeeko. So enjawulo gye tuleeta kugamba bannange ffe tugobawo ababbi tujje ffe abatali babbi. Okikakasa otya nga ne munno bw'aba agudde mu nsobi takangavvulwa? Naye ffe kyaffe tukikola mu mukwano naye nga tuyikoza amazima kubanga buli omu tetusobola kugamba nti amazima gaffe gabalansinga bwe kiba kituuse kwono mukola ekituufu naye bwe kituuka kwono temukola kituufu. No, tulina okukola ekituufu. Empuliziganya y'ekibiina kya NUP n'abalala abatwalibwa nti baludda luvuganya mu kibiina ku mbeera eno mulinako ku ngeri gye muwuliziganyamuuko okulwanyisa kino? Okulwanyisa ki? Obubbi buno obutandise okuvaayo n'enkola embi eya mwami Museveni. Munnange tetwakatandika eyo yebadde enkola yaffe. Ffe tubadde nga tulabisa Museveni kuba kikyamanyi kye tusobola okukola era tukyagenda maaso okukola ekyo. Of course tuwuliziganya ne bannaffe naye era njagala omanye nti tulina mu bannaffe nga batya either nga batya Janita Mongo kyakola zaake bonovaayo n'oyogera amazima naawe ayinza okukikola. So ne babeera mu kutya bwe kutyo. I understand. Ate mulimu ne baasasula n'osanga nga munnammwe naye najja n'atunula mu kamera n'ayogerera ddala ebikyamu ate n'osanga olinga munnange bulijjo obadde olabyanga mu muntu mugezi, muntu mwesimbu, naye n'olaba nga lwana n'amazima agamu awuyuuyo agazeena mu kifo ky'okugamba obugambi nti kino kikyamu oba kino kituufu. Kuba kiri clear, tekisobola kubeera in between. Ekikyamu kiba kyamu n'ekituufu kiba kituufu. Amateeka bw'ogagoberera gayinza olumu okufuula ekikyamu obutuufu ne gafuula ekituufu ekikyamu. Era abantu naddala abavuddeko ensonga zino oli ajja kugamba nze kino nakikolera mu mateeka. Okitegedde? N'abalala kijja batwala kityo. Ekibiina ne kivaayo ne kiga nti mwenna abakoze ensobi muddeeko wabbali mwenenye oba muzeeyo essente. Naye ate etteeka ne ligamba nti yakikoledde mu tteeka. Ekibiina kya NUP nga kikulemberwa mwami Kyagulanyi ne kigamba gwe nkugjeewo ntaddewo ono. Etteeka nga mu kibiina etteeka lye kikugamba kubanga obukulembeze obulina n'abakwetoolodde mukwatiza wamu ne mutwala ensonga mu maaso. Naye ate mu ntebe mwatudde nti tulina kusooka kutuula ne tukola bwe tuti. Olaba omusajja omugezi omu Pluto yagamba nti good people don't need laws but bad people can find their way around any law. Abantu abalungi tebeetaaga mateeka gabafuga kubafuula abantu balungi. Naye ate abantu ababi ne bwe wabawo amateeka basobola okugakuba ekkoona. Kakati wano waliwo amazima kye gagamba n'abalala gwe kyoyita etteeka naye abo bali mu buyinza abakozesa amateeka ne bakozesa amateeka oba ne babaga amateeka aganyigiriza nga makyamu nga tegali mmoro. Kyobola eno nsonga ya buntu bulamu ya bwesimbu. Njagala omanye nti yes amateeka gabaawo naye ne slave trade kyali mu tteeka. Slavery was legal nga kiri mateeka nga oli ajja omuzungu n'akugula kuba oli muddugavu kuba etteeka bwe ligamba. Colonialism lyali tteeka, etteeka ne lisibwa nga likiriza omuzungu okujja n'akubba n'akunyagulula.
yensonga lwaki n'amateeka ago tulina etteeka wano Republic Order Management Act eryali lubera okubeera abantu abataano nga musinkana nga guba musango. Ebiteekateeka bingi nnyo ebyekisiru baleeta etteeka eritusaako musolo ku social media n'ebirala bifaanana bwe bityo. Baleeta n'amateeka agabba nakugambye Museveni tamenya banka. Ajja ne baleeta ekiteekateeka ne bakiisa swi n'alyoka anyagulula abantu. So buli kiyita mu parliament liba lifuuse etteeka. Classified budget neyite liba lifuuse etteeka kuba parliament olukiiko lw'eggwanga olukulu olusalawo buli kye lusalawo liba lifuuse tteeka. So si buli kye basalawo nga babawadde enguzi nga babatiisatiisiza tikiba kituufu. N'olw'ensonga eyo ffe olwabituukiririzaamu mwami Mpuuga bwe yeesanga mu kabaate bwe katyo twamuwa amagezi alekulire asigaze ekitiibwa kye era n'atusuubiza nti agenda kulekulira. Zaali zirina kuba ssaawa 24 naye bwe kitaakolera bwe kityo ne tuvaayo ne twogerako eri eggwanga nti nno kino bwe kiti bwe kyabadde kubanga kyali muki mu public. Singa eri abaga tusooka kutuula tebamujja kubanga kisoboka twali tujjeeyo mapenduzi gwe baakozesa okujjayo zaake mapenduzi nga ffe twamulonda ogenda kakiiko ako naye tumulonda tenaakozesa amaanyi g'abantu ate okunyigiriza omuntu akikirira abantu zaake kuba zaake yali yalabisa nnyo obubbi obuli mu commission. Bakozesa mapenduzi omujjayo mapenduzi ng'ekibiina ne tumujjayo Anita Amongo n'amulemezaayo nga ye. So kisobokera ddala Anita Amongo n'agamba Mpuuga tajja kuvaayo. Tekitegeeza nti aba akyakiikirira ffe aba takyakiikirira ffe kubanga ffe tukozesa obuyinza obwatuweebwa abantu. Evans abannayuganda bannonda era byenkola mbikola mu linnya ly'abannayuganda kubanga bannonda era n'okulonda Honorable Mpuuga okubeera leader of opposition namulonda mu linnya ly'abannayuganda era n'okulonda okumulonda ogenda okubeera commissioner namulonda mu linnya ly'abannayuganda nkozesa obuyinza obwo bannayuganda bwe bankwasa era n'okumuyitayo nti sookolekulire ge magezi genkuwa nkikola mu linnya ly'abannayuganda kati ekiri gyali okuwuliriza abannayuganda nga bwe yabawa ekitiibwa mutandikwa ndowooza jja bbawa ekitiibwa ebbanga lyonna neera nga bwe nkugambye ekyo nkirekera mukulu wange ze njagala kwenkaleginga ffenna tukwatagane ffenna tumanye nti ekizibu kya Uganda ye Museveni ate tuleme kwemalira just kuffe ffekka twejjukanye yes buli omu alina okukola ekituufu ffenna tubeere ku bunkenke kubanga Museveni atutega obutego but most importantly tugende maaso tumanye nti tulina ekizibu eno revolution si just usual strategy no tulina okubeera kaali eri ffe kennyini awo tusobole okubeera kaali eri Museveni. Neyanziza ampuliriza omulungi program Olutindo Walusimbi Evans mu studios nina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Unity Platform twogera ku nsonga eziriwo. Mwami Kyagulanyi National Unity Platform nga bwerwana okulaba nti nno buli kimu kyonna kitereera mu ggwanga naye ate enneeyisa yaayo yo neegambibwa nti si nnungi. Kino tukyogereko nyinza obutakugamba nti ono oba oli oba ono naye bifulumidde bingi n'abamu kubanenyezebwa okukola ebyo ekibiina bye kitagenderamu n'abakyaliwo kati erinnya lya mwami Mpuuga n'abalala babaddewo nga bagamba nti ffe tugezaako okutereeza naye n'empisa mu kibiina temuli. Abaana ne badda ku mikutu aba National Unity Platform ne bavuma abantu abakulu mu ggwanga bayisiza amaaso mu kabaka bayisiza amaaso mu katikkiro buli avaayo abaako kyayogera gwe bavuma. Kaakati ekyo kibiina ki ekyo nno kibadde nange umutima nga ngamba naafuna ddi ku mwami Kyagulanyi ayogere ku nsonga eyo naye Kyagulanyi asirise busirisi awuno wano gwe muwe bubi microphone yakigereko we bali kumbuza ku nsonga y'abaana simpisa mu kibiina lwaki empisa mu bavubuka bonna mu Uganda zibasiiwuse. Evans abaana basiiwuse empisa abaana bamayuka bamayuse ate nakibawoningako ne mbagamba ekiseera kijja kutuuka kati mukyamwe ne mukyalaba bavuma n'ekiseera kijja kutuuka nga bamu bakwata n'emmundu
nga sikyalina kyenyiza bagamba ate nga tekyakatandika. Bamuseveni bo tebavumanga buvumi. Bamuseveni bakwata mundu ne bakwata nalijambiya okumaliza nga 500,000 people bafudde. Omwana tayinza kutuuka myaka 2, 3, 4 ng'anyigirizibwa agibwako omusolo kyokka bbibwa bubbibwa. Talina ddoboozi luli nga n'okuba essimu ku radio kiri wala naye kati laba intaneti bwejja yajjanga ekisima abaana nga talina kyakukola bakulabye ku kamera ng'otta abantu talina kyakukola. Laba bwafuna intaneti nga tamanyi olina Facebook handle era ajja kuvuma akutaaginga kyebasobola okukola. Siwagira mpisa nsiwufu. Okay? Naye tulina oku-understandinga abantu betuli. Malcolm X alina akatabo ke bamwandikako ke bagamba akatabo kayita The Hate That Hate Created. Obukyayi obwatondebwa obukyayi. Kati bwe muno obukyayi obwatondebwa obukyayi. Museveni okudibwaga eggwanga lyaffe lino yali yatukyawa nnyo. Namakinga sure nti oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'ali mu buyinza tukyatambulira mu nguudo ez'ebinnya. Abaana baffe bali mu makomera. Kati omwana atunda Olivia ali mu komera myaka 3 alina musango. Macheta ali mu makomera myaka 3 alina musango. Kati ate n'alaba oba MP oba omukulembeze nga yavirako okusiba omwana oyo kuba omukulembeze yamuwalo omwana n'amucharginga. Lwaki tebagenda ne bavuma? So siwagira kuvuma kubanga kikyamu naye era mpagira abantu oku-expressinga themselves. Ekirala bantu baleme mu kwekweka mu bantu balala, balemina kwekweka mu bintu bibaddewo in the past. Kibi nnyo. Evans bw'oba oyina ekintu ky'okwatibwamu kyuma mu discussinga togamba kale wadde nkoze kino naye oli lwaki avuma. Yes, kituufu waliwo ab'empisa ensiiwufu. Nze mbeera mba rebukinga, mbeera mba nange nkayana nabo ku internet ne mbagamba bannange, yes, express yourselves. Naye tulina obuvunaanyizibwa okulaga ekifaananyi kiri decent. Bangi ba NUP ne bangi si ba NUP gye buvuddeko. Waliwo ne bennalabye babadde baagala okutaakinga omuvubuka eyabadde ku social media nga vola bene nga baagala omwataakinga ku NUP. No, bannange temwekweka mu bantu ba mpisa nsiiwuufu. Fe omulimu gwaffe kutereeza mpisa zaffe. So bwe bakusongamu bwekubemu tooki weetereze. Neyanziza President mundabire nnyo. President munneebalize okwewaayo naffe gye tuli nnyo. Ye mukulu Makolo Kavuma. Makolo Kavuma, assalamu alaikum. Kwagaliza ekisibo ekirungi agambye kwendi mpuliriza ntumiddeko ku bantu baffe Beni. Nina omukulu wano kojjaawo Saalongo asinziira mu UK. Naye waliwo n'ambuuziza nti nno mwami Kyagulanyi teyatunyonnyodde bulungi ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina. Waliwo we tutaategedde bulungi. Ono ye mukyala Faith ali Wakiso. Mukyala Faith nzikiriza nkwanukule mangu nga n'obudde tebonnatuddukako. Kituufu ensonga eyo bwe twagiraba mawulire n'enkola okunoonyereza n'enfuna evidence eyo nayita olukiiko olw'abakulu olw'uyita olukiiko lwa kisajja kikulu. Olukiiko olwo lutulamu badepute president bange abaana Honorable Mpuuga, Honorable Nambeshe, Honorable Jole Mugisha ne Dr. Zedriga. Ne mu lukiiko olwo nayita n'abakulu mu kibiina Secretary General Mwami Rubongoya ne deputy we mukyala Aisha Kabanda. Mu lukiiko mwalimu omwanika w'ekibiina. Olukiiko olwo nayitamu n'abakulembeze ab'enkizo basatu mu kibiina bendabanga abantu abasajja bakulu ne bakyala bakulu. Abo nga Honorable Mwanga Kivumbi, Honorable Betty Namboze ne Honorable Medad Segona. Honorable Medad Segona mbona be nayita yatasobola kujja naye era twayitogedde naye nantegeeza nti ayine kooti gy'alina ogenda mwera ne mugamba genda olwanire ku eyo front. So ne tusinkana ng'era bwe nkugambye sijja kudda mu byali mu lukiiko ne twavaamu nga mukulu munaffe akkiriza ensobi gye yakola ng'era yeetonze naye era n'aweebwa amagezi okukola ebintu bisatu: okulekulira mu kitiibwa okuzaayo ssente ezo
n'okwetondera bannayuganda you know, naye oluvannyuma ndowooza bwe yaweebwa amagezi ag'enjawulo n'akyusaamu ate ku kigambo kye you know, awo ate omusango ne gubeera nti ffe tetwakoze enkola eyita mateeka. Kituufu tetwayita mateeka mu ntandikwa, twayita mu nkola ya kisajja kikulu. Kati enkola ya kisajja kikulu bwe yagaana kwe kusalawo tuyite mu nkola y'ekibiina. Naye ate era mu nkola y'ekibiina nze engeri gye nnali nti nze nakulidde olukiiko olwa kisajja kikulu olwalowooza nti lumyaliriza naye ate n'alugoba era okusinziira ku kiwandiiko kye okufuna obwenkanya ne ŋŋamba nze kanve mu nsonga eno neme kubeera nakye bayita conflict of interest kuba nze nali namuwadde dda amagezi agalekulira so bwe yagagaana nali saagala kulira lukiiko ate olulinga olujulirwamu naye ate nga ye yali step erina okusooka kino nali nkimuwadde nga mukulu munne kwe kusalawo ensonga eyo nengikwasa mumyuka wange Dr. Zedriga kubeera tuli mu revolution mu magye kano tasobola kukwata jeno era jeno munne kati nenkwasa jeno mulalaawo era yekulembera olukiiko lw'ekibiina kati ne tukiza mikono egy'ekibiina era ekibiina nga bwe walabye kyamaliriza kuba kyali kimusabye aveeyo annyonnyole lwaki tajjibwa mu kakiiko ako naye teyannyonnyola lwaki tajjibwa mu kakiiko ako lw'ensonga ya olukiiko olukulira ekibiina kyaffe nelusalawo agibwe ku bwa komishona oba agibwemu obwesige ku kifo ekyobwa komishona so ne kibeera bwe kityo. Nina essuubi nti oba oliawo kuba mmanyi alina bawuliriza tuli bantu bakuno tuba n'abantu abakulu betuwayako nabo ne batubuulira ne batulunga tetuli bakyetwala so ndowooza nti ensonga eno ejagenda maaso nga ewayizibwako naye ate waliwo ze bayita uncompromisables nga ze values zaffe ebintu byetukkiririzaamu ekyo tetusobola kikubako koona naye engeri gye tukwatagana ne twandolinga ensonga zino kirungi nnyo era manyi nze nnyina okukkiriza mutima gwange nti olunaku lujja okutya twogera olulimi lumu ne Honorable Mpuuga naye akkiriziganye nange tiddala kino kyali kikyamu kubanga tusobola okukkiriza nti kyamu ne tuyitawo wano ate ne tweyongerayo bangi beesikanyiza nabo gye buyise naye tenemaliza nga nzikanyiza nabo naye ate waliwo ne beesikanyiza nabo nga era still kati nga ani nga muganda waffe yabadde ku CBS ebbanga ddene nakola kino naye ne ugamba no kamuwe second chance ojjukira nga byonna bya through the times of people power ne kati waliyo benjo bagamba nti munange mwami Abedi Bwanika byayogera bibye tebitukiikirira oba oliawo yabalabwa minisita wa Museveni kubanga ne Nobert Mao bwe yatandika bakera lumu Nobert Mao nafuka nti mulabe waffe in fact yadda ku Twitter n'agamba kati nziguddewo olutalo lwa myaka 2 lunagenda okuggwanga Kyagulanyi mutade kutaka nera bwamaliza nga minisita so bangi nnyo kubanga kati ffe twafuuka kyamaguzi wa Mwami Museveni agala okukakasa Mwami Museveni nti akola ayagala mukakasenze nja kumaliriza aba NUP nja kumaliriza aba people power naye vagulu nga ngamba nti tetulwana na muntu yenna era alwana naffe olwana na kirowoozo olwana n'Abannayuganda ffe birowoozo byetukiikirira bya Bannayuganda be baatulonda bye twabasuubiza bye tuliko kye twabagamba luli nga tuli ba people power nga tetunatandika na NUP kye tubagamba kati kye tugenda bagamba olubeerera era Abannayuganda bagenda kusigala nga bali mu mbeera eyo ne bwe sibenze Kyagulanyi ne bwabeera muntu yenna sinze nsoose bayimirira bweti ne bati ne Sebagala kuba byembagamba byali abagamba talina kyanjawulo ne bayimirira bwe bati ne Dr. Besigye kuba byembagamba byali abagamba bayimiridde nange kuba byembagamba byendi mubagamba n'omuntu yenna ayina basobola okuyimirira naye kasita ayimirira ku mazima ng'ayogera ku bibaluma kyekyenjawulo kyokka tewali muwendo gwa ssente gugenda gula bantu tewali muwendo gwa ssente nakigambye ababaka baffe jjo nti olina okusalawo nga tumaliriza olina okusalawo okubeera ku ludda olw'Abannayuganda bakulonda oba ku ludda lwa Anita Among era nga maliriza mu meeting ya jjo abaka ba parliament twabakyajinze nti mugende muyimirire ku mazima
temwetaga kuyimira eno sinsonga nti kuyimira nono muyimirire ku mazima okusingira ddala muyimirire mu fesinge Anita Amongo kuba ye agent wa Museveni